Banongose kubanga neetagala ngose banze gola bandoze ekitono nnyo twakateeka miliyoni zitaka wansi wa 5. Eddagala buli lwoddayo bakuwandiikira eddagala kati kuno naddayo bampandikira saketi 9 buli kasaketi kamutwale na 8 sigo olina okukozesa bwaba yantuusaako kino nange nali nsobola ofuna abantu ne babako kye bakola ki ate tetulina kugenda kukulwana kati njagala tomu kubanga twekweka okuva kulo njagala alabe kye yantuusaako kusagala kirabire ku TV njagala ajje mu maaso gano afeesi alabe kye yantuusaako. Aliwo program tasobola mu kubuuzaako gyonna gy'otuusaako engalo ate n'enkebaza okubeera nti otubeerako ng'otuteze ng'otulaba ate n'okubeera nti osubscribinga ku YouTube channel yaffe eya Olutambula mu Uganda agenda okutuusaako program ya tasobola mu lunaku olwaleero ndi tatuna bajja omugave era ng'olunaku olwaleero jjukira nti program tasobola tuba tuyamba abantu abayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ne tubayamba mu ngeri emu oba endala oba ne basobola okubeera nga bafuna obuyambi okuva mu bantu abasobola okubeera nga ate mutulaba era nekugamba nti gwe wenna yefiiriza ka MBs ko nobeera ate ng'otuteekako nekugamba mukwano kyokola kyamaanyi kubanga abantu bangi nnyo abakola ekintu kino naye bw'osalawo n'ogamba nti kanteekeko Olutambula mu Uganda era programu yaffe tasobola mu kugamba nti mukwano gwasinga naye ng'olunaku olwaleero tuza okubeera nga twongera okugobera emboozi ya mwami Kcca Kalanzi eyayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ayagala okubeera ng'ayambibwa ng'ayita mu programu yaffe eno era ng'olunaku olwaleero ndina omukyala agenda tubuulira amannya ge yaani ye Kcca Kalanzi amuyita ata aye twongera okubeera nga tuwayamu mu ngeri emu oba endala. Nnyabo amannya gange nze Nantegeteddi. Mr. Kcca Kalanzi omuyita otya? Mr. Kcca Kalanzi yaliko omwami wange. Bwe yaliko omwami watulama anaafuuka ki? Amalera ebintu nsonga ezimu ku ezo ebya Kcca yabo ebyatwawukanya nga takyasobola kundabirira. Kati gwe ne Mr. Kcca Kalanzi mwatandika mutya okubeera nti mwagalana? Tubuliko ku story eng'egyo mwatandika. Twatandika 2015 obanga mu December. December so 2016 bye byagenda tuukirawo nga ngende wo ne mmalayo ndooza nga wiiki nenzirayo waka nali mbere musisa era bagenda omukuba nali eka. Kwegamba wagenda okubeera nti Mr. Kcca Kalanzi tewali mukyala we like official wabula wajjanga buli jja n'omulabako olumala. Ekiseera kyatuukira ddala tubeera ffenna emyaka 2018. Kati njagala otubuulire ku kiki ekyabawo okubeera nti gwe ne Mr. Kcca mwawukana. Twawukana kyasinzira ku mbeera nga takyakola. Embeera omuntu aba takyakola? Takyakola n'ensooka n'engende wa sisita wange. Embeera eyo nga n'ennyumba takyabeeramu naye n'agende wa muganda we nga kyavako ebya Kcca yali takyakola. Ennyumba ne batugobamu n'agende wa muganda we nga nange nagenda wa muganda wange. Sooka obuulireko omulabiko gwa program tasobolamu. Ku mboozi ya Kcca amanye wajja byako okubeera nti Kcca tubatuusako ekintu kino okubeera nti tokyalina Mr. Kcca essaawa zino. Ebintu ebyo nze nali waka. Nali ewa Kcca waka. Kaakati Kcca mba ndi awo kubanga ye mwennyini yali tasobola kunkubira nga tasobola kwogera. Wabula alina abasajja bwe yatumanga emmere awo okumpi mu Wankulukumu nga batuma aba booda. Kati kwe kuli ewa booda yavaayo n'ajja waka yansanga waka. Kuba Kcca bankuba n'essimye ne bagitwala. Kati wa booda yajja nga ajja musajja yajja emisinde agamba yangu abbaawo kati ndowooza alabika afuddeho nze abadde kinti yangu wataddala mukwogerera yansanga nina mukubuuza nga bwe nnali nga twambuka nga tujja. Waliwo omukyala bwe baali bamutadde omukyala eyamuyamba eyamukulula n'amuggyaawo nga baamala omukuba ne bamulekawo okukuba kati nga talaba gy'alaga nga bw'atambula atomera nnyumba waliwo omukyala bambi yamukwatako n'amutwala n'amulwasewe balaza sawa namusanga abamukubye ne bamukuba sipuleya ya gaasi mu maaso n'Obulago tasobola kwogera. Ennaku z'omwezi zaali 26 ogw'omunaana 2016 ne tubeerawo 27 28 nali nakubidde maama we maama natugamba tujje n'enkera ne mutwala mu kyalo. Namaze okufuna namufunira kuba nze naye n'essimu yange n'engitunda nsooka mufunira ne batugamba tugende mu ddwaliro waliwo omusajja Dr. Wange yali amujjanjaba ne tugendayo nampa eddagala maama ne munangamba mutwale mukyala kati 26 lwe batukuba so 29 zaali Mande ennaku z'omwezi 29 yali Mande ne tukomawo twakomawo ne tutandika okugenda ku mateeka ne tugenda ekibuye
tugulawo omusango. Nga soko tubuireko omulabi waffe amanyi bantu ki abakuba Mr. Baker gwe omugamba nti bano be bamukuba? N'abantu abaliwo nga Baker yennyini tayogedde bagamba bali ba State Council. State Council yava sides eri mu Ndeeba. Bano abajja bamenya ebimeeza abagaana obutokolera ku bimeeza mu kkubo. Kati bajja basenda bimeeza bajja balwana kati bava mu Ndeeba eyo balwana n'abo mu Ndeeba olutalo lwali lunene nga ku muzikiti wa Diniya. Ne bakuba emmotoka giraasi y'omaaso n'eyatika. Kati baveeyo nga basunguwavu nga bajja ewankulu ku bajja bakuba bukubi kyesa ali kukuba omukuba bukubi. Ate ye Baker ali avawa yali ava eno saidi ze wankulu ng'agenda kusuubula nti ng'avaayo omusajja alinnye booda agende ewa omusajja w'akamotoka amugambe ye alinnye agenda amusangayo agendeyo n'ekiwa entebe yali agenda ozijja kati ye bamusanga ku booda asanga abantu alaba etwala teyabimanya ne booda tebabalinda kubimirira nga babakuba n'owa booda yamuleeta naye bamukubiramu ne bamumenya omukono. Kati mugenze mu kyalo mama gambe twagenda mu kyalo ne tubeerayo ennaku 3. Mama n'atugamba tulina kuddayo ne tugulawo omusango kubeera mu kyalo tekigasa. Ne tukomawo olunaku lwali lwamaani ne tugenda ekibuye tugulawo omusango. Twamala okugenda ekibuye ne batugamba tugende ku State Hall twogere nabo kuba babakubira essimu. Bwe tugendayo Baker ali tasobola kwogera kubanga Obulago bamukuba sipule ne bubeera nga busaakadde nga nze nina okukola ki okumwogerera. Bwe twagendayo twasangayo omusajja yewa poliisi. Twamusangayo ne muyitiramu embi muyitiramu n'angamba oyo tasobola kwogera. Nze tasobola kwogera Obulago tebwogera n'atugamba mudde eyo bw'ali wona n'asobola okwogera mulikola ki mulidda. Ne tuddayo no wansi ne batugamba tugende mu ofiisi yali ku second floor njerabidde. Twasangamu omukulu bamutya Tom. Mutatuuka Tom ng'atandika tubuuza buli kimu nga tubuuza kimu nga tukimubuulira. Ambuza oyo tasobola kwogera ku nze tasobola. Atugamba mutuulawo nga tutuula nduuza essaawa nga 2 nga tusibiddemu. Bwe yakomawo yatandika kulwana bulwani n'abaana kati yagezaako kuba Baker nze ngezaako bataasa. Nakuba essimu yange neyatika n'atukwata n'atusibira mu luumu ndowooza okumala essaawa nga 3. Atusibiddemu yamala n'akwata empapula ze twajja eno kuba baali bamaze omukuba ebifaananyi eno waliwo eddwaliro ly'ekibuye poliisi nga bamaze omukuba ebifaananyi byonna nga tubituteyo n'akwata empapula n'aziyuza n'aziyisa mu ddinisa n'azisuula n'atugamba kati mugende muloope ati muna bujulizi. Kati ye Tom akubako okugamba nti mugende mu Baker wantu omuwaabira nti twaddamu ne tugenda ekibuye ku poliisi. Ebiseera bwe waliyo omwami baali bamuyita afande Wamboko sirimwerabira linnya. Afande Wamboko ne tumuyita kuba yali akwasaganya omusango gwaffe ne tunamuyitiramu. Afande Wamboko n'atugamba tumuzeeyo ku State Hall olunaku olala alaba omusajja oyo ne tuddayo n'afande Wamboko. Bwe twatuuka baali bagenda kwekuba n'amasasi era Tom n'addamu kyekimu ate ku luno yatulugunya n'afande. Ffe yatusibiramu ne badda mu kulwana n'afande era waliwo bano abasirikale ababeera bakuuma be bava ebitalo baalutasanga buli omu ajja emu era tomwana. Kalanzi akutegeezezaako nti bwe mwali muli mu ofiisi ya Tom yagezaako okutuga engeri gye nali nti nkansa Baker nze nyimiridde wakati Baker ndi mabega Tom andi maaso ngezaako yimirira kati mutaasa yankwata Obulago n'ambuza ne mukazi gwe oyogera ngaani senga sigwe senga ebintu bino byaggwa kubanga nali nga njogera nnyo nga ninga ategeera amateeka ngezaako bbalaga ekyo mune gwe oyogera ngaani n'akata n'atuga Obulago n'anyiga Obulago n'anyiga nemmera nga sikyayogera nenzirayo waka emino ne gitandika okunnuma nenfuna eddala bangamba ndwadde tensozi nayefuna empeke emino ne ginnumira ddala kyavaamu laba kuzimba paka kati era n'omusango gwe gutwalayo ku poliisi era nawe gyengwe ate ofunanga bwenkanya nakati oba baguteekayo tebaddamu ogenda kuddamu kukumerera twaddamu ne tugendayoko abantu abo baatuwamba ndowooza emirundi 3 twaddamu ne tugendayo twagendera ku piki boda Baker alina mukwano gwe yamuwa piki twagenda ku State Hall piki nga tugipaakinga awo nga tuvaayo olwo twali tuvudde eno Rubaga eno ku ofiisi ku division nga twogedde ne mmeya waawo twagendayo ne tubimuyitiramu mmeya n'atugamba tugende oyo Tom tutuukeyo mmeya tukole ki tumukubira essimu ayogere ne Tom wetutukole Tom ne tubimugamba n'agamba tumulinda tugezaako forging ebiki ebyaffe nga batukwata Tom n'abasajja abalala 2 n'omukyala bateeka mu mmotoka za State Council double cabin ng'emmotoka ziri tinted ne batwetolooza naye nga tetumanyi gye tulaga ne babeeko batutulugunyiza mu mmotoka ne kumala essaawa nga 2 nga tetwetoola naye nga tetumanyi gye tuli. Twamala ne batukomyawo ne tuddayo oyo Rubaga ku division meya ne tumugamba n'amukubira essimu n'amugamba lwaki wakikoze n'amugamba nze abantu bonna sinnabulabako
era ensonga zibayaddamu n'abakwata ne bateeka mu mmotoka era mwandayo ku poliisi ne muwaayo tubadde nga tutambula n'oyo afande Wambooko nga tuddamu ne tuddayo abibakola ne Wambooko waali naye mwenyini yabimukola kubanga era twagenda naye tugezaako omulago bukafu Wambooko n'atugamba ye omwami Tom muntwaleyo ne tumutwalayo ne babaana baali bagenda kuba musisi Tom ayagala kuba musirikale yennyini omusirikale yabakwasaganya omusango gwaffe kati akaseera kano otugambe tukyabeera na Mr. Beeka twaluka ekiseera nga Beeka takyakola yatuuka Beeka amaganja agamusukkako Landlord n'amugomekezesa nekituuka n'akoowa ne bamugya mu nnyumba nembeera nga nina gena sista wange gye nali mbeera before nga sinabeera ne Beeka n'abeera naye nga alina kubeera na muganda ate omuntu bw'oba mwagala nnyo okubeerawo mu bulungi ne mu bubi lwaki Beeka wamugaa nti tomulekere mu kaseera akazi saasooka mulekerera twasooka ntubeera nga tukwasaganya kubanga nasooka nembeera nga nange nkola nga mujja ne musasulira ennyumba nfumba emmere naye gimuleetera kyaseera kyatuuka nga sikyasobola ate naye nga mumanyi nti omuntu nga mwawukanye kiseera kyatuuka nange nefuna obulamu obulala naye nga tetwayawukana mbubeera naye ne bw'aba nkubidde nga nakyeyagala tuba tulina kyatuteesa nkubira nemuteesa bulungi akubira nemuteesa kati ye Beeka osobola Beeka basobodde okubeera nti kuba eno gundi kyano bagiraba abantu bangi afunye obuyambi oba bamuyambi osobola ogamba nti bizinesi zizzeewa zemuokola noga nti kokomewo mu maka ga Beeka odde mu mufumbo sikyasobola kudda kubanga ndi mufumbo kati kyolaga nti Beeka mwali mweyagala ate era bava mufumbo bwa Beeka ogende w'omusajja oli era kiga nkisoboka tekiraga nti nava mufumbo bwe kuba nava wa sista wange nga we nava wa sista wange nenzija wa Beeka era we nava nenkola ki nenfuna omusajja omulala kuba twali twawukanye nga tetwawukanye mu bubi mbeera nembeera nga mbeera wa sista wange naye abeera wa omuganda wa sista wange era gye nava nenfuna omusajja omulala kuba naye sigenda beerawo kulinda Beeka paka kati Beeka wamulinamu abaana Beeka wanfunamu olutono luvaamu Beeka yalina abaana Beeka yalina nange nina muwala wange naye siwuwo yina muzaala nsoma ye yali wasomera kati ki kyoyagala abantu basobola okubeera nga bakuyamba ekyosinga okwagala njagala nnyo Beeka afune obwenkanya kubanga bambi Beeka abonyebonye okuva ku mbeera egyo ne muganda we gwabeera naye yatuuka essaawa n'amugamba ayagala wasa takyalina waabeera naye ng'ayagala muviire kubanga muli musajja wasa Beeka abaana be bawumula balinga bajja ewaka mu luwumula ne bajja ewa muganda we takyasobola balabirira nange munyini sikyalina busobozi busobola kwerabirira ate nabulabirira abaana be takyakola ekizibu kya Beeka mulimu afune obwenkanya addemu okole kuba omusajja mukozi yali yakomerera ekyo kyoyagala ne gavumenti esobola okubeera nti eyamba Beeka kubanga Beeka tulaba nti bamukuba baali basite kanso nze njagala bamujjanjabe ate ekirala bamudize bizinesi ye ate gwe obuzibu bwolina bebakukati ne bakutuga nze nange njagala bannongoosa kubanga neetagala ngoseba nze golaba ndowooza ekitono twakateeka miliyoni zitaka wansi wa 5 eddagala buli lwoddayo bakuwandiikira eddagala kati kuno naddayo bampandikira saketi 9 buli kasaketi ka mitwalo 48 omala n'okola sikani ya mitwalo 15 bwomala n'obikwata n'obitwala ebbomu ndowooza buli mwezi gumu nkozesa ekitono emitwalo nga 7 nge sikyaziyina kati oyagala Tom akulingirira nze Tom yennyini eyanyiga njagala nzijanjabe saagala ssente ye n'emu wabula nkwata ntwala nzijanjabe kyenjagala kati Tom akyaliyo gyali batugamba bamukyuse naye gyali era ekitongole kya Kcca sikimanyi gye kyamukyusa nekimutwala ate bamukyusa kuba nti bamukukusa lw'ebyo bintu ne basalawo bamukyuse naye twamanya ate era bamanyi gyali buvunaanyizibwa bwabwe okumanya gyali kuba omuntu omukyusa kitegeeza woomutadde okola ki obeera omanyiwo kati sekansimanyi gyeri twawandiika ebbaluwa ne tuwandiikira meeya ebiseera ebyo Jennifer ali akyaliwo ntumuwandiikira tuwandiikira Betty Kamya Niyo byonna twamala biseera abaana nga tetulina tetwafunawo naye nga buli omu twamuwandiikira ate twagenda mu ofiisi era omusango ogwo bagumanyi era n'ebbaluwa tuzirina baazikubako sitamu tulaga bazirisiivye nga bagumanyi naye nakati nze kyenjagala Beeka afune obwenkanya nze njagala kunzijanja basinga nabagamba nti bantwalira capital wabula njagala bazze obulamu bwange ngaebwali kyekka kyenjagala ate kati bw'ofuna omuzadde naga nti agenda kubeera kufacilitatinga ku bulwadde bwobubwoyina yagala omuzadde oyo osobola omukkiriza oba oyagala Tom omuzadde oyo nsobola omukkiriza kuba kyensinga okwagala bujjanjabi naye njagala Tom twefeesingeko mu maaso ku maaso alabe kyeyankola amanyi nti amaanyi mu byonna temanyi siga olina okukozesa
maanyi si bw'olina okukozesa bw'aba yantuusaako kino nange nali nsobola ofuna abantu ne balako kye bakola ki ate tetulina kugenda kukulwana kati njagala tomu kubanga atwekweka okuva ku olwo naye njagala alabe kye yantuusaako sagala kirabire ku tv njagala ajje mu maaso ga manfeesi alabe kye yantuusaako alabe senga yali mukyala we oba enkyebukera nga mwana nga gwe bayisanga ffe kimubonera kirungi ekyo ky'omusawo bwe yagala n'amateeka nago gamukoleko era tomu njagala twefeesinga naye nga tuli mu mateeka sigenda kwagala jje wange nze ng'omuntu njagala tubeere mu mateeka ne mu tv batulabe nga ndi ne tomu saakirina era nabo basobola okunjira twagendayo nga Beka ye mulwadde nze nga ndi mulamu netwakomekeza kati funa twalaba nange obulwadde bwange bwe nina sente zenteeramu kumpuli bumwezi kati nange ddagala lyanzigwako omusajja gwe nina simulina mwana ngenda tandika ntya buli mwezi ogutuuka okake sente z'eddwaliro obulwadde bwatanteekako nga tomu yabunteekako gy'ali anywa alya ekyo kyosaba ekyo kakyensaba kali abalabi ba puroguramu Taasa Obulamu kansuubire nti emboozi y'omukyala eyali mukyala wa Beka mugirabe bulungi era kyensuubira nti mukyala ono agenda kusobola okubeera ng'afuna obwenkanya oba nawe ali eyo ng'osobola okubeera nti osobola okuyamba omukyala ono kubanga obulago bwe mbulaba buno buzimbe ayagala okubeera nti afuna obujjanjabi kuba ate n'essente zibamusaba nga agenze mu ddwaliro nnyingi nnyo osanga n'amateeka ganavaayo gagambye nti gakole ku ttoomu ng'alina obujjanjabi bw'asobodde okubeera ate ng'afuna naye nga puroguramu eno bamikwano nyongera okubeera nga mbabuuzaako mu mwonna abeera nga muli awo ne mwefiirizaako embizi kamwe ne mbeera nga mutaddeko nga mutulaba mikwano ne bagamba nti mukola kyamaanyi puroguramu eno nyagala nkutegeeze nti abadde agikutuusaako mbadde tatunaba gy'omugave tujja kweyongera mu puroguramu z'endala nga tubeere nga ate tusobola okubeera nga tuyamba abantu abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ng'omukyalo ono gwe mutegerera aliko omukyala wa Beka Kalanzi aye namwe musobole okubeera nga muyambibwa mu mbeera emu oba endala kamikwano wano sigenda kubeera nga nsukkawo mubeere bulungi